najja wano mu Mbale n'atukonga abasumba twali 150 ng'atuyita mu hoteeri eyitibwa 100. Yajja n'amawulire ng'agamba amawulire malungi era bituufu gaali malungi. Mu kaseera ako n'atuyita n'atuyitiramu gamba abasumba muli bubi musumba endiga muweereza Katonda naye abaana bammwe bali bubi twagala tubayambe kanisa eyambiwe n'abaana bammwe babe nga bayambiwa. Nze ndi n'abadoona ngenda kubayamba kubawa okubuyambi naye mujja kubeera nga mwesetinga mukole groups. Abakungu okuva mu kakiiko k'amakago wa President akavunaanyizibwa ku kulwanyisa obuli bw'enguzi aka State House Anti-Corruption Unit bakutte Bishop Siribaleka Aaron lwakufera basumba bane mu bitundu by'e Bugiso obukadde obuli mu 309 nga yali abasuubiza okusomesa abaana nga bafunira basale wano n'ebweru. Kigambibwa nti wakati w'omwaka gwa 2018 ne 2019 Siribaleka mwe yatandikira okujja ku basumba ensimbi ng'ayita mu kitongole kya Youth Vulnerable Children and Orphans nga bwe yafera bava mu district okuli Mbale, Manafa, Palisa, Namisindwa ne Buduuda. Oluvannyuma lw'emyaka 5 nga Siribaleka aliira ku nsiko, eggulo yakwatiddwa n'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ente Mbale, Asimire Anita, nga yamusomedde emisango 6 nga gyonna gyekuusa ku bufere n'obukulumpya ssaako okufuna ssente mu lukujjukujju. Kyokka Siribaleka yeeganye emisango egimusomeddwa bw'atyo omulamuzi n'amusindika mu kkomera Maluku yeebakayo okutuusa nga 25 omwezi guno nga kwolwo omulamuzi lw'anaawa ensala ye mu musango guno. Omusumba wa Kwabwaddewo ow'ekkanisa ya Christ New All Nation esangibwa Bugonko mu district y'e Mbale agamba nti Siribaleka yafera abasumba bawera ddala 15 nga yabasinkanira mu wootero 10 e Mbale n'abategeeza nga bw'alina abavugiriza abagenda okubayamba ng'abasuubiza basala okuva ku primary paka ku university. Najja wano mu Mbale n'atukonga abasumba twali 150 ng'atuyita mu hoteeri eyitibwa 100. Yajja n'amawulire ng'agamba amawulire malungi era bituufu gaali malungi. Mu kaseera ako n'atuyita n'atuyitiramu gamba abasumba muli bubi musumba endiga muweereza Katonda naye abaana bammwe bali bubi twagala tubayambe kanisa eyambiwe n'abaana bammwe babe nga bayambiwa. Nze ndi n'abadoona ngenda kubayamba kubawa okubuyambi naye mujja kubeera nga mwesetinga mukole groups. Agamba nti yabatwalanga e Kampala n'abalaga abantu bwe yabagambanga nti bavudde bweru kw'ossa n'abakungu mu gavumenti nga yabawa n'obutabo omuli ekifaananyi kya President Museveni ne mukyala we n'abakakasa nti ekintu kino bakimanyi bulungi nga buli musumba yamuggyako $38 n'emitwalo 3 egy'okwewandiisa ng'olwamala okufuna ssente zino n'abulawo n'essimu n'aziggyako olwo nabo kwe kwekubira enduulu ku poliisi. Zaali $38 registration. We twamala n'atuyita Kampala twali mu Shinoni hotel. Bwe n'atuleetera abagenyi okuva ebweru n'abakungu abali mu gavumenti muno ng'atugamba ne President Museveni ebintu bino ali mabega waayo. Yatuwa obutabo tubulina nga bulimu President bulimu ne mukyala we ng'atukakasa nti agenda otuyamba agenda otuwa ssente agenda otuyambira abaana baffe basome n'abalala bagende bweru. Peter Woniyala nga y'omu ku baawaayo ssente zaabwe agamba nti baali mu kibiina ky'abasumba 6 nga yasooka kubaggyako emitwalo 6 ez'okwewandiisa nga bo abaana buli omu baamusasulira wakati w'emitwalo 2.5 n'5. Owa primary ng'asasula emitwalo 2,750, owa secondary nga 3,750, university ng'asasula emitwalo 5 nga naye asasula emitwalo 5 ng'abaana abo bonna bali kusasula registration yaabwe ng'abaana. Kati twagala gavumenti nze president atunuulemu n'abantu abalala batuyambe. Omusajja ono alina ebintu bye yagula, alina amayumba, asasule ssente z'abantu tubaadize. Ivan Muganza yakusakidde eggulu lye lino ku lwa KSTV agaleero.